Mwami Kigenyi MC w'omukolo guno ate nga mukwano gwange tuviire wala. Baba ni mama ndi wa mukisa okuba nti olwaleero zeena nayeteibwa okuyida ku mukolo guno okubaawo ng'omudulizi ate era zeena okubaawo ndogere ku nsonga yendinamu obukugu. Tenda kumena protocol olwedde bajogeire ayi kinkakataku nti mukama wange aliwo First Deputy Prime Minister tenga Minister of East African Affairs Right Honorable bamemba ba Parliament banange abaliwo bana naba ndi abalenzi bamuli kubona ku lutimba awo bonabona babaire munene da Uganda muzaano gw'omupiira ate mu ibanga litali lyawala abakuze mu edukira Stephen Bogere ndoza tetumuyizangawo bolingirira Hakim Magumba Geoffrey Massa Alex Sisabire Yidi Batambuze Khalid Awucho ni captain wa Uganda olwali batuli kuogera ande mwesi gwabaire captain Massa huya abaire captain Moses Oloya Semakula bana omupiira bagusambire wano mu Busoga Idinda ayo lini ba captain basatu abo mu myaka ndowooza nga 5 omukaaga egyakawa. Teacher, it's not by accident. Ekitegeeza nti ebito ne tukola ki tulinabyo aye tubigemye tutya okubitoola wano tutandika okufuna mu bire betuli kwogeraku nti sports esobola okukola. Omuzaano gw'omupiira n'ogusinga kwendebwa mu nsi yona gugayita abantu kolera Obusoga mu maani go wooli. Ffe twalowooza nti amaani gaife niba nange tirizenka kuba abantu banje ab'omupiira bali mu fufu olwaleero nti amaani ge tulina ebirooto bino era twaleeta twebuuza ku baba yatwikiriza ati mujje mu maiso mukole research mwida kwira mutukobere. Tulina ekirooto ntusobola okukola ekisaawe kyetweta Kyabazinga Stadium kisoboka ife mufufa tuloota ebintu binene ate ebintu bino byetuloota tubituukiriza. Tusuubira nti mu myaka 10 bwe tuba tutandisa olwaleero tusobola okukola ekisaawe ekisobola okuzaanirwako emipiira kuba abasambi tulinabo ate n'obusobozi tulinabo. Bwe tubanga ddala Abasoga abakungaine wano ku mazaalibwa ga Kyabazinga twena tutairemu amaani buli muntu yafungiza yooli ekintu ekyo tusobola okikola ate tulida kweyagala nga Abasoga ate kidda kuleeta esente mu kitundu kino abantu batandika okugabana kulira biliyoni etuli kwogerako. Ensonga yosobola okukolera abasambi ab'ebitono okubatoola eno okubatwala awali esente bajje badikole badize eno ni tiimu ya Busoga United Football Club gye tusuubira nti mu myaka 5 esobola okuwangula liigi ya Uganda bwe tuba tutandisa olwaleero obusobozi busoboka. Tulina kutereeza bukulembeze n'engeri gye bagemamu ebyesente n'okuzikola ne tiimu yene ku kisaabwe tubikola. N'ekyokusatu olwaleero waliwo empaka erijja mu maiso fufa yaditaawo ng'ebitundu bya Uganda byonna bivuganya era edda asooka Buganda ne yadiwangula aye nga twena twetabamu. Eddaira ku Acholi yadiwangula, eddaira ku West Nile yadiwangula. Omulundi ogwokuna Lango yatukubire ku final aye ng'omulundi guno twali tweterezizaamuku kubeera twayirewa Kyabazinga twamusaba tetwikirize era yatulekula yakati mujje mukole era abantu bangi abaatuwagira era amaani ago nagatutuusa ku final bakuba nti baatugobera ku final. Tusuubira nti obusobozi obusobola otwala ekikopo ekyo tubenga nife ba champion Abasoga ni ba champion b'omupiira mu Uganda obusobozi obwo tubulina era bwe tubanga tuterezeza bitulina otereza byonna ekyo kyona tudakituukako. N'ebirooto ebisatu bye tulowooza nti bwe tubigayita tusobola okukozesa ebyo okukyusaako mu mbeera nga tugayita ku nkulaakulana ya Busoga bwe tuba tutambulira awalala kidda tugayita kidda tukolera abasobola okufunamu bafunemu ate ng'era tufuuse omumuli nti abantu basobola otulingirira mu Uganda baatuwa ekitiibwa. Ekirooto kyaife baba bw'anaabayikiriza n'okuzimba tiimu ya Busoga United nga baba ne patron waife nti tiimu eno bagyeta community
community club tebakumweneyo eba ya community ekitegeeza nti esobola okuwangula emyaka n'ebisiibo. Obuzibu obubairewo nti ttiimu dirikuwo abantu b'eneddo batonotono ate ng'obusobozi bwonna bazira. Buli muntu yagemagema ku munsawo paka wakola ki? Paka wakoowa. Omupiira ogwo gwa bbeeyi. Omuntu okukozesa ng'obise mu nsawo oyo kiyinza okubeerera ekizibu. Ayi baba bw'aba n'abayigiriza obusoga bonna twagemera walala mbakobeera amaani we gali enamba ye tulina buli omu bw'abanga alina waagemi kidda kutubeerera kyangu kuba ettiimu de muwulire ed'amaani eddo abandi abagoberera omupiira. Muwulira di ttiimu di Barcelona di Madrid donna dda abantu bangi tudda muntu ezira mweneyo era kyova obona nti diwangala emyaka n'emyaka kuba omuntu afa yavaawo aye ekintu ekyo tekisobola kuvaawo n'okusaba kwaife baba. Tusuubira okugayita obusoga nga tukozeisa omupiira kuba tunatuna tudda kuba tuwagira kirala oba oli musiraamu oba owagira kibiina kye ekyobufuzi oba oli wa myaka emeka omupiira tegusosola tunatuna tusobola okukozesa olulimi olwo tibwe tuba ni message gye twenda okuyiza eri obusoga tusobola n'okugibisa kuba omupiira gwogera omupiira ogwo basobola okukozesa gwatwala message eri abantu bonna bonna. Ebitone tuli nabyo emirimu tuyidde agifuna busoga edda kwaka ate n'ebyenfuna byonna bikyukemu. Ensonga lwaki idea eri floated. Abaana bangi olwaleero abo bemuli kubona bona abaana ba busoga bana bayaka bapita mu Busoga United nga kirabu kuba kirabu ene baire mikono gy'abantu. Batlabani Mugulusi Semakula oyo abona abaana bakulire ku street ayo olwaleero bali ku highest level. Olwowundi ali Tunisia Semakula yasambira omupiira aye ngaakulire idinda wano asomeire Jinja SSC abise mu tiimu ya Busoga United. Ekirooto kyaife kyakutaawo ttiimu nga Petron aliyo waigulu waliwo executive committee ate niife abandi twena tobe nga tulina wetukola ki wetuteeramu. Next. Olw'ebiseera tidda bitamu bino byonna aye ng'ekikulu kya bino bina nti we tuli buti tubaye tulikola mu kubona nti obwannannyini bwa ttiimu eno abandi mu GD nti eri abaali beeneyo aye ttiimu eno tubise mu mateeka nga bwe gali yayirizibwa FUFA olwaleero FUFA niimwene ttiimu aye nga tugemerere bugemerere paka lwe tunaataawo mu mateeka kyebeeta community club mu National Sports Act yakabisibwa babe nti abantu bwe bayida awalala ne beesonda ne bakola eyo community club niibeene ttiimu era ife kye twakola kweta bantu abali kulembera ttiimu olwaleero bantu bali kuva wano Busoga era boona nda kubandula mu bya ssente kyetaaga miliyoni 5 okutambuza ttiimu eno okumala ku omwaka. Kyembakobeere nti omupiira ate eri mu division yakubiri etuli division esooka so bw'okuba omuntu otigema mu nsawo buli mwaka oleeteyo miliyoni 5 ezizatalemererwa ni bw'abaani aye bwe tuba abangi mwida kubona nti kabiri kyona kyangu ino. So ekirooto kyaife kyakubona nti kilabu eno etuuse nga beeneyo imwe Abasoga mu kuba n'akalulu mwalonda pulezidenti waayo kuba edo kilabu lemuwulira di Zamalek zinational mu Egypt dityo bwe diri nti beeneddo bakuba akalulu omukulembeze yayida yafuga emyaka gyena yavaayo kuba ky'abantu ezira mwenekyo ekifaananyi kye tuli kusiiga. Tusuubira nti kilabu edda kuba esobola okweyemerezaawo yonka ng'esobola okwekolera ssente daayo ebintu bwe tubanga tubigemye bulungi tuwangule ekikopo kya liigi tuwangule n'ekikopo kya kontinenti kuba kyona kisoboka. Ekyo kidaatumbula Busoga mu short term baba bayikiriza okuba Petron waife eri akakiiko k'abantu 10 abaliwo obuti era Haji Walubi singa oyemerera ku wooli ni chairman ate obumanirivu bwe tumwide bulungi n'abaasada abatambuza ttiimu yayiganga Town Council abagiddukira yavaamu abasambi abamagumba betu bali kwogerako bamemba ba executive ba ttiimu eri kutambuza Busoga we muli wona we mwemereraku bamemba ba executive ndowooza emmeeza eyo bateeme walala abakulu abo bonabona ife abafufa twakoba tutwida kubaamu tuleka abantu abandi ababuliido kuba ife tulina obwakyabazinga obwawalala oba oli kulingirira ekyo kyamaani ate nga tulina olulimi lwe tusobola okwogera nga lulala tunatuna twategeragana. Nsuubira nti bwe tugayita bino biri ebisi bye tusookeire ku byonna bisobola okufuuka ebyangu aye nenda kwogera bino
nga tuviire ku mulamwa. Omulamwa kulaakulanira Busoga nga tubisse mu bya mizaano bya buwangwa nekye bampayira okwogerako. Nenda kusoma bigambo bino mu lufuutifuuti byayogerwa Nelson Mandela Madiba, mundikirize mbisome mu Luzungu nobe kubyonoona. Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to the youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It's more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination. The heroes sport creates are examples of this power. They are valiant, not only in the playing field, but also in the community, spreading hope and inspiration to the world. So what is the way nation no account kanchirete? I am bawe yo kuni statistics. Nti tuna tubaye tuogera ku mwani. Era boyogera ku mwani Uganda yona yeno boli jogera kutibwa kiri. Aye ebibale ebiriwo biraga. Nti the sports economy esinga mwani in the whole world. Ndi olwaleero the sports economy wetulingirira mu 2023 eri mu billion kusinziza mu bibalo 484 esubira okutuuka mu 65 by 2028. Aye mwani gye tuwenda okulwaniramu eri 202 era kutuuka ku 305. Ebyo ti byange byabakugu. Ndi bolingirira GDP ya Uganda currently 2021 omalaji ku bya mirundi 3 mewafuna GDP ya sports economy. Just the sports economy in the UK. Ekitegeeza nti eri ekintu kye tutali kulingirira bulungi ate nga kisobola okufa ekyenfuna kisobola okutuwa ebintu bingi mu mulembe guno gwa leero. Kyenenda okubayidukiza nti Busoga tulina abaana nenda kukozesa mupiira kuba gwe nsinga otegeera. Ndi abalenzi bamuli kubona ku lutimba awo bonabona babaire munene da Uganda muzaano gw'omupiira ate mu ibbanga litali lyawala. Abakuze mu mwidukira Steven Bogere ndoza tetumuyizangawo. Bolingirira Hakim Magumba, Geoffrey Massa, Alex Sisabire, Yidi Batambuze, Khalid Awucho ni captain wa Uganda olwali batuli kwogera, Ande Mwesigwa abaire captain, Massa huya abaire captain, Moses Oloya, Semakula bana omupiira bagusambire wano mu Busoga. Idinda. Ayo lini ba captain basatu awo mu myaka ndowooza nga 5 omukaaga egyakawa. Teacher, it's not by accident. Ekitegeeza nti ebito ne tukola ki tulinabyo. Aye tubigemye tutya okubitoola wano. Tutandika okufuna mu bire betuli kwogeraku nti sports esobola okukola. Omuzaano gw'omupiira n'ogusinga kwendebwa mu nsi yona gugayita abantu. Nekyo gusinga akola guleeta okweyagala bwe mba mukoze bulungi. Ate gukola n'emirimu gye n'olwaliro omupiira gulikolera emirimu. Abaana abalisamba omupiira balifunira ala sente. Ku level ya national team abasambi bafuna n'emiliyoni. Omupiira buli gwebagobe nambolede ba miliyoni 2 eda Uganda. Ezira mulimu gusobola adisasula nibo wasoma PhD. Ayi tuli kwogera mu gwa Uganda tugire na kuno dada akuliya. Ogwa Uganda wano buli mupiira gwatugoba miliyoni 2 edigwirawo. Ezira mulimu ni wafuna di PhD. Memala abaana baifa Basoga bane bafuna ku sente edo. Tine dityo bwe didawa bwe dide Busoga twasobola okola ki okulakwa. Ate ng'ebito ne bali nabyo.